Mu mwaka gw'1985 wakati mu lutalo ng'amagye g'abayekera aga National Resistance Army NRA agakulemberwa nga Ssaabayeekera Yoweri Kaguta Museveni n'aga Gen. Tito Okello Lutwa agalwanagana, Ssaabataka Omulangira Ronald Mwenda Mutebi Kabaka wa Buganda yasiima n'alambula amagye ga National Resistance Army NRA agaali galwanira mu ssaza ly'e Buddu nga bw'olaba mu katambi kano. Omugenzi Kasirye Gwanga ye yakulembera ebyokwerinda bya Ssaabataka mu kiseera ekyo era olwamaliriza okulambula Ssaabataka n'addayo e Kenya gye yali abeera.